Endobeso. Kutenda mu mukabira nzisoro tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Katulabe. Sebo nze bampita mukunja wa Beat FM ekintabuli ky'omuziki mu program Endobeso mu program sisimuka ku makya ku Beat FM wangambye nkukubireko mukunja kwamba tene basemu naye webale kunkubira kibadde gamba inabuzibunya mukazi wange omanyi omukazi oyo ndamu abaana basatu omukazi ninamu abaana basatu naye ndabadde ndi awo nga nsanga amawulire nga bamuwaaniseemu ng'ali mu banoonya mukazi wo nga ali mu mawulire ate ali mu banoonya ali mu banoonya kati kyenakoze zange saasoose kwekyanga nemukubira essimu mugamba mukwano nyina ebintu byendaba nga kulabye wano kulabye mumawulire omanyi kiyanzeemu yaŋŋambye nti omusajja abadde atambula nze ndabadde ndowooza asaaga omanyi ndabadde ne kakamera nga ndowooza kalinga ndabanga essimu nankuba ekifaananyi nze nenjogera awo ndowooza byakusaaga nange mbirabidde mumawulire naye ng'amazima ye mukazi gwenzaalamu abaana basatu balamba kati kyenabadde njagala mukunja onyambe omulobese tuzuule amazima byabadde nga omuli yamuvuddeko n'atabitegeera oba nga yembeeraayi bamuyitaani amuyita Aida manyi omusajja wa safaari ntambula wanje tolirayo waka asiriyeera ngeno mbadde ntambuze kola safaari nvuga byennyanja okola ki nvuga byennyanja kati siriyo ngenze manyi bonaagira ngenda kubeerako mpulire najja ekituufu kale beerako kusimu tovaako kale FM kale katulabe Aida wanje jebale sebe naye jebale kakati Aida nakulabye mu mpapula z'amawulire nga onoonya noonya musajja naye olina okubanga omalako saagala bano basajja bansindika njake omalako oba tomalaako njagala omusajja asobola okumpuba rawundi 5 n'okweyongerayo bano baamu 2 seetaaga kati ate nze naali kukubidde nga simalaako oba omalako oli ku kituufu nga nso okulaba anti kakati mbadde njagala tusisinkaneko twogere tulabe nga tutuuka ku nzikiriziganya toli mufumbo nandi mufumbo wanaawe ate nemba mufumbo nenoonya abafumbo babanga nze akafaananyi tewakeetegereza bulungi golabi olaba nfaanana okuba omufumbo nze sinanti kati nange mbuuza bubuuza ate omufumbo aba alabikirawa era omufumbo oba omulaba wontuukako oba omanya nali mufumbo oba
abo boba toli mufumbo awo kale tujja kuba twogera. Amaze kitundu kiri nti siri mufumbo naye bwe tuba tweyagadde saagala laavu zirimu baŋŋanda. Mu bano baganda bo basista bo babrother bo basenga abo naddala bannyazaala abo bazungazunga. Ayinza okujja n'obugomefu bajja azungazunga eri sibaagala saagalira ddala njagala tuwe babiri twerage laavu yaffe kuba wentuukidde okunoonya laavu saagala bumanya baŋŋanda zo sinanyonaani kinaasoboka ekyo oba kiriko buzibu naye nze kati oyinza okubeera wazaalako kiya nzaala biki sizaalangako era bona ndaba omuntu azaddeko oba omumanyi sizaalangako nze n'ekirala by the way bwe tuba twakweyagala saagala basajja bayaye njagala musajja ali siriyasi ate nawe kuba kuzaala akaana aka kamukakumala sisukka waawo kuba saagala ate ekinze ekinnoonyesa kati omusajja njagala laavu eri laavu eyaddala saagala ate okumeewaka ate n'akaana kakaaba ate ono akoze bino ono ayagala biki ono ayagala buugi nedda njagala nga tulina obudde obwaffe babiri obusinga kati akamu kaba kakumala saa kuzaala nnyo bwana kunsumbuwa laavu ebeera y'abaana ate gwe toyagala baana n'abaana oludda bamalako emirembe omu aba amala nze ekindeese njagala nkulagera naawe ndagera ava eri yennyini njagala tulaavu ebyo by'obwana akamu kajja kumala kasita naye aba mwana nze kaba tekammala mba njagala abaana nga basatu abaana nga basatu ng'olwo akamu we kapameeri kano kaagala buujo ono maama biki akaana kamu kaba kakumala obwana nga busumbuwa ako kamu kaba kakumala kati gwobeerawa nze mbeera eno nansana naye ng'okakasa tozaalangako nkugambe sizaalangako omuntu eyali azaddeko oba omuwulira gata ziba zaata ababibi amabeere gaatuuka dde eri ku maviivi okakasa wonaawe gatta nange ojja kumpulira era omuntu eyazaala oba omuwulira nze gata ziba zaata ojja kumpulira kale olina emyaka emeka naye oba abasajja mwabaaki kati emyaka gikwatirako ogwa oyagadde nze muntu oba oyagala myaka anti nze nsobola okuba naye ogwa mu nkaŋŋa n'ogyewa naye ng'ate mukadde ebimu abakulu basinga n'abato emyaka tegikwatako bw'oba oyagadde nze muntu yagala nze muntu eby'emyaka bireke onakkiriza okwekebeza ebyomusaayi ekyo kintu kya bulijjo tulina okwekebeza buli omu n'amanya kale tujja kusinkana twogere wazimba oba okyapangisa buno obuzigo ate nze naakulimba nkyapangisa kati oba opangisa biganye genda owase nnyoko abasajja twabako okutuwasa ne muteeka mu buzigo bw'olizimba oliddamu n'onkubira kakati kyemba naye bannaaga abakazi gwe lwaki tozimbanga obuuza wazimba kati genda oyagala abeewamu twako bazimba kale osobola okufunira omwagalwa mu banoonya katonda bw'aba yakireese nakubanga baba bafunira ku WhatsApp ate obeera nabyo ebibamufuna naye abeera bamubuuza dda kati batuuzizanira ofunye mukazi ono mukyala kimboyetida bwasabbe ngubuulira okisala gujjira ogukozesa bwe mba mufulidde mbanoonya tewali buzibu mbeera naye kale osobolera ddala okufuna omuntu omutuufu olw'ensonga nti ne bano betusisinkana mu bifo ebyenjawulo n'akuperereza era abamulimba kati ekitegeeza nti oli ayinza okunoonya ng'ali siriyasi ate n'oyo omukyala tulowooza nti abadde tali siriyasi omwami yamulabye ennaku naye tamuwakadde olwo mama ddala ali wano mabe ga poliisi nze ne bwaba nga mwami wange simujja mu mawulire nga bamusajja aba teyabuulirirwa